Nkwanirizaako nate webale nnyo kwekumira ku mayengo gano aga UGA Updates TV. Nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo, tewali obulala wonna kw'osinza kuba ng'owuliza information eno okuggyako ku UGA Updates TV. Kale gwe ate nakuba ng'osubscribing, agenda wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu osobole okuba ng'otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mpuuga avuddeyo mu ngeri y'okutya ne yeekubira enduulu ng'alaba ebitiibwa byonna by'abadde alina byandimugendako. Jjukira nti nno yasooka kutwalibwako kifo kya bwa leader of opposition, nate yakoma okwo n'avaayo n'alekulira n'ayabulirwa mu kifo ekya deputy president mu Buganda. Kaakati ne kabadde asigazza, jjukira nti nno obwa commissioner Ssaayona bugenda kubanga era leader of opposition yasalawo ba commissioners balina otuula mu parliament mu parliamentary committee. Kati ate n'ekifo kyabadde yeesigiriddeko ennyo eky'obubaka bwa parliament eri mu Masaka nakyo kiri ku lusuubo. Lwaki ayogera kino? Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'alangirira omuntu gw'agenda okureplacinga ku kifo ekyo, agenda okwesimbawo mu kalulu ka 2026 aka general election, era n'alonda Joseph Muyizzi, lawyer ow'e Kampala amanyikiddwa ennyo obulungi gwe mukwano gwange, ate era nga ne status ne qualification z'alina zimuganya okuba ng'asobola okukiika ku kifo kino, era n'amegga bulungi nnyo Mpuuga ekigo bulambalamba. Oluvannyuma lw'okuleeta abantu abangi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tasalawo, kyaddaaki bamaze ne batuula n'ekibiina kye ne basalawo okuggyayo omuntu agenda okuba ng'ameggana Mpuuga. Mpuuga avuddeyo n'agamba pulaani zaabwe nze nzimanyi, newankubadde nava mu kibiina kyabwe ne pulaani zaabwe zonna nzimanyi, nga mu kyo ng'alinga agamba nti nno bajjiridde ye. Jjukira Mpuuga yakakola ekibiina kye wano gy'ojjuza, era n'apraisingibwa nnyo n'agulumizibwa nnyo ne General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba kino kw'okikoze era ggwe obukulembeze wabulidde dda. Kakati ffenna twali tumanyi Mpuuga agenda kuvaayo afokasinge ku ky'okujja ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Simanyi oba anaakikola, tannasalawo nti oba anaavaayo, naye nga bwe kityo bwe kikyali. Kaakati bw'abanga kati asobeddwako ewaka ne mu kibira, kubanga eno mu bubaka bwa parliament okubeera MP ekifo bakitwala, eno mu bukulembeze tetumanyi nti oba anaamalako. Kati tetumanyi gy'agenda kuddukira gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza, kubanga lawyer gwe baleese mumalirivu nnyo, ate era ng'alina qualification, ate era nga common figure eri mu Masaka, ava mu respected family, ate aliko ba elders abamusupportinga okugeza nga former ow'ekitiibwa Katikkiro Mulwanyammuli Ssemwogerere eyaliko Katikkiro wa Buganda, naye y'omu ku bamusupportinga. Ekirala aliko abakulu okuva mu Katuliki ba elders, era bamukkiririzaamu, balaba asobola okukyusa ekibuga ku Masaka n'akiteeka ku ntikko gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza bino Mpuuga byabadde avaayo ne yeewaana ng'alowooza ali common figure, bamutaddeko omusajja amusobola. Mpuuga yava mu kibiina kya DP, Democratic Party, ne Muyizzi naye yava mu kibiina kino, abadde muwagizi nnyo w'ekibiina kino ekya Democratic Party. Kati oba ng'olaba bano balina ebintu ebiri simula ebibafaanaganya, okubanga omu asobola okumeggana munne, era kitegeeza kano akalulu tekajja kuba kangu nnyo. Kati Mpuuga asigaza option bbiri, eyinza okujja okumeggana mu kalulu ka 2026 obw'obubaka bwa parliament, oba ameggane Kyagulanyi ku bw'entebe y'obukulembeze gwe mukwano gwange ali eyo. Golowooza ki? Obanga oli wakuwa Mpuuga magezi ki g'oyinza omuwa gwe mukwano gwange yenna ali eyo? Kutegeeza jangu mu comment section okomentinge. Gwayagala otweyungako mu comment section, nagambye ndagenda ali wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu osobole okuba ng'otweyungako obulungi nnyo. Bategeeza nti nno mbagala nnyo, mbadde bawuliriza balungi, mweraba.